Kuliko eyo nnyo mukuwumulamu okwo nawe abadde ategeka Futaali ngamba omaze okutwegattako pogoma ekitiibwa kya Buganda otwawumulidde nga tuli mu kutunuulira enneeyisa y'omukyalo omuganda oyo alina olubuto oba naawe eyeteekateeka okufuna olubuto biki by'olina okukola kugamba nti otwawumulidde tubatandikira nate tweyongereyo. Hajati abako ku Bukedde TV babuuzeeko era obeyanjulire. Otyo neeyanziza ssebo omutesitesi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Essebo amanya n'eddoboozi mpitibwa Hajjati Mayanja nasangibwa Nateete wano Mbitaala. Weewaawo omulamwa gw'olwaleero twagala kutunuulira enneeyisa y'omukyalo omuganda gwe nga Hajjati ate senga abakola ku Bukedde TV naddala abakyala abali embuto oyinza bagamba oti balina kweyisa batya? Omukyala yenna omukyala ino omuganda nsuubira yandibadde ng'omukyala oyo waafuna olubuto oba nga amaze okufuna olubuto. Omuntu yenna waafuna olubuto abaako ebintu bye yeesonyiwa oba abaako ebintu bye yeewala kuba omuntu yenna era bw'afuna olubuto embeera ze zikyuka nga mu butonde bw'omuntu n'akola ki n'akyuka. Naye ng'omukyala eno yandibadde ng'afunye olubuto nze ngamba yandibadde abaako ng'engeri gye yeeyisaamu katugeze nti mu lumu omuntu olusi enneebaka eno esobola okukufundisa obuzibu ng'obadde ng'ofunye olubuto. Waliwo enneebaka omukyala ow'olubuto gy'alina okukola ki gy'alina okwebakamu. Waliwo entuula omukyala ow'olubuto gy'alina okutuulamu. Waliwo entambula omukyala olubuto gy'alina okutambula musi kutambula ng'obabaalukana omuntu yenna kasita ofuna olubuto olina okutambula nga weegendereza obutakola ki obutafuna buzibu. Omukyala yenna ow'olubuto omuntu yenna kasita omala okufuna olubuto n'ebintu bino katugeze nga ebintu ebyendya emmere gye tulya enva ze tulya biki waliwo ebintu omukyala olubuto by'atalina kulya okugeza olw'omukyala ow'olubuto ebintu by'atakola ki by'atalina kulya nga biyinza okumuleetera obuzibu ng'ayinza okubifunamu obuzibu kwegamba kale n'ayisibwa bubi ng'atuuse ku ssaawa ey'okuzaala. Bwe kituuka ku kintu ky'okunaaba eddagala omukyala ow'olubuto alina okunaaba eddagala oba talina kunaaba ddagala? Neeyanziza nnyo ssebo kituufu nnyo ky'ombuuzizza ssebo omukulu. Omukyala ow'olubuto yenna nga waakafuna olubuto bw'atibwa pa n'okimanya nti oli lubuto. Omukyala ow'olubuto kasooweza emyezi 2 olina okutandikirawo okunaaba eddagala. Era ne bajjajjaffe edda bwe baakolanga kuba lwa nsonga omukyala yenna kasoobera ng'oli lubuto emikisa gyo oba na mitono nnyo okukwatibwa buli kintu kyonna. Okukwatibwa buli kintu kyonna oba n'emikisa miki oba n'emikisa mingi kale kuba kanga okukwatibwa ebiki okukwatibwa ebirwadde. Kale omukyala ow'olubuto yenna alina okunaaba eddagala ng'awezezza emyezi meka 2 n'olinaaba paka w'ozaala. Eddagala eryo likuyambako okubeera n'amaanyi, eddagala likuyambako okubeera kwegamba nga togenda kuyisibwa obubi ng'okoze ki ng'ozadde nga ne wandisanze ebyokola ng'ebyo nga tebigenda kukola ki tebigenda kukwata ssebo. Weewaawo kati twogera ddala ku nkola ey'abajjajjaffe bo babeeranga mu kyalo nga ebibeetoolodde zaalinga nsiko naye kati wano tuli mu Kanayo kyani tuli mu Kampa tuli mu Buzigo omukyala afunye olubuto eddagala alijjawa? Omukyala ng'ali lubuto eddagala tubeera nalyo lyasobola okubeera ng'anaabako paka waazaala. Kabibe byogero by'abaana ebyo kuba omwana olina okumuzaala n'omutandikisaawo ekyogero. Omukyala yenna ow'olubuto tasaana kumala gakozesa tasaana kunywa ddagala buli ddagala lyasanze. Eryokunaaba lye lyandisinze naye n'eryokunywa aba alifunye ng'alifunye mu butuufu okugeza ng'emmumbwa asaana n'aginywa naye si kumala ganywa buli kiddagala kyakoze eki kyasanze. Naye ate okunaaba osobola okweyiwako buli kiddagala kyokoze eki ky'oba osanze kasa kibeera nga kyamukisa nga si kibi. Kale okugeza ng'ebbombo n'olweza wano mu Kampala era weebiri toyinza kutambula n'ova nawali n'otasanga lweza na bbombo. Olina okukola ki
okubyeyiira gwe omukyalo ow'olubuto. Kubiriza abakyalo okunaaba eddagala n'okunywa eddagala. Kiina we kiyambira omwana ono ali mu lubuto? Kituufu nnyo ssebo, kiina we kimuyambira ennyo n'amaanyi. Omwana oyo lwaki kimuyamba bwe kiti? Omwana oyo oba omuzadde talumbirwa ki ndwadde. Omwana oyo oba omuzadde aba n'amaanyi. Omwana oyo oba omuzadde kweggamba beebana abaana boolaba nga balina emikisa. Kituufu nnyo ssebo bwe kiri. Hajati ozo tugamba nti omukyala waba olubuto aba yeeteeseketese bulungi, naye kino we kimuyambira ng'atuuse mu kaseera kasumulukiramu? Kituufu nnyo ssebo, kimuyamba omukyalo oyo lwa nsonga omukyalo oyo okuva eno emabega nga bwe nakugambye nti omukyalo ow'olubuto kasomanya nga bwakafuna olubuto mu myezi 2 tandikira okukola ki? Okunaaba eddagala. Kati nojja ng'onaaba eddagala eryo nojja n'omenyera mu budde bw'olina okumenyeramu, kikuyambira ddala nkusaawo y'okusumulukuka ng'otuusa okusumulukuka tosanga buzibu. Si be bana abakyala nga be bayisaako ekiso, tebayinza kuyisaako kiso, ozaala bulungi nnyo. Kugamba lwaki edda bajjajjaffe teri omukadde gwenza kusanga naga nti nze nazaaliranga ku kiso? Nedda, ebyo byakajjawo muki mulembe guno gwennyini. Bajjajjaffe bazaaliranga na mu nsuku, bazaaliranga ku bitooke. Lwaki? Bakozesanga emitendera omukyalo olubuto gy'alina okukola ki? Gy'alina okuyitamu. Kale omukyala yenna kasomanya nti ofunye olubuto bw'oti bwappa, ekikulu mu byonna kunaaba ddagala, kumanya ddagala ly'olina okunywa. Bwe kiba kyetaagisa kugenda mu ddwaliro ezzungu, gendayo. Ate era ng'omukyala yenna era olina okugenda mu ddwaliro ezzungu ng'obadde okoze ki? Ng'ofunye olubuto. Amannya gange nze Twale, abanyongerwako erinnya erya jjajjange Kawagga, ssengibwa Nateete. Omukyalo omuganda yali badde tiyeerondalonda, kubanga buli weerondalonda ng'afunye olubuto olwo oba lwa myezi, omwana oyo ne nnyina kyamulaze ku nsi nga yakalufuna olubuto olwo, era ajja kujjanga n'omwana oyo gwazadde ng'asobola okuba nga yeerondalonda nga nnyina yeeronda ng'ali lubuto. Kati teyali badde teyeerondalonda, n'aba mwetootowaze n'aba ng'alina empisa, n'omwana oba omuzadde era amuzaala ng'alina empisa. Waawo ddala kituufu, ebintu bingi nnyo abakyala bye mutateekeddwa kukola nga muli bazito. Omukyala tewandyebase nnyo, kubanga buli we webaka omwana anafuwa munda n'amagumba ganafuwa, olina okukola ennyo. Omukyala tewandibalize. Omukyala yenna ng'oli muzito tosaana kubaliga, bw'oba ng'oli mu bufumbo tosaana kubaliga. Omukyala tewandyeronzeronze ng'oli lubuto, kubanga bw'oweerondalonda tomanya omwana gw'ozaala ayinza okukula ng'akola ky'obadde okola. Abakyala abamu mutuula bubi entuula. Omukyala otuula nga oli mukyala muganda. Omukyala omuganda atuula mpola mpola, atuula afukamidde. Tosaana kwekubaggulawo ng'atali mukyala mutendeke oba ng'atali mukyala mubuulirire. Abakyala abamu mutambula nnyo, abakyala abamu muyina ebintu bye mulya. Waliwo ebintu ebimu abakyala bye tutalina kulya nga tuli bazito. Kati omukyala weekuume ng'oli mulamu, osobola okuwanirira olubuto olwo lusobola okubeeramu. Weewaawo oyekoonye ku nsonga egamba nti nga muli lubuto nga muli bazito, naddala no mu Buganda waliwo ebintu bimu bye mutalina kulya. Byebiriwa? Abakyala temulina kulya ndiga. Omukyala ng'oli lubuto tolina kulya nseenene. Omukyala ng'oli lubuto tolina kulya byennyanja. Omukyala ng'oli lubuto tolina kulya bikajjo. Ebintu bingi abakyala abamu bye tutalina kulya nga tuli bazito. Kati ng'ebyo ebimu byemmenye n'ebirala bingi nnyo olw'obufunda bw'obudde. Tuba tujja bibannyonnyola gye tujjayo mu maaso. Omukyala otegeere nti bwe mba nga ndi lubuto ki kye sirina kulya. Weewaawo omukyala ono akola ku Bukedde TV waliwo yakafuna olubuto ng'akitegedde ali lubuto, waliwo aliwo mu myezi 9, waliwo anatera okusumuluka, waliwo emyezi 6. Atandika ddi okunaaba eddagala oba okunywa eddagala? Omukyala ng'oli ku TV otandika ddi okunywa eddagala oba okunaaba eddagala? Omukyala nabagambye nti omukyala olubuto kasita omala odutegeera nga mweruli otandikirawo okunywa eddagala, otandikirawo okunaaba eddagala. Nabagambye nti omukyala bw'osimba eddagala ewaka, eddagala eryo linoge, okere ku makya olisuza bweru. Kati bw'olisuza ebweru kera ku makya olyeyiweko okuva ku mutwe paka ku magulu.
omubiri gubeere mulamu. Amakulu nti omukyala atandikirawo kasita ategeera bw'ati nti ali lubuto, teruliiko mwezi, teruliiko wiiki. Gwe kasita otegeera nti oli lubuto, obulamu bwo buba bufunye ekintu ekirala ekiyingidde mu mubiri gwe kitabaddeewo. Tandikirawo onywe eddagala oba ojje wange wa Hajjat Salima tukunogera eddagala okuuma omwana wo nga mulamu. Oba oli wa mwezi 9 nga tomanyi kiki kyakukozesa, omwana ali awo tomenyanga. Abakyala tumenya amagumba, omwana ne batasobola tusala. Omukyala ng'olina omwana wa myezi 9 funa ekovu, omanye ekovu, amakovu eddaga tambuliranga. Omukyala omanye ekovu gwali ku Bukedde TV, noonya ekovu eryo likala lina ekiwaawo. Ekiwaawo ekyo bakikaza ne bakisekula. Bw'okisekula kivaamu obuwunga. Obuwunga obwo buteeke mu bizigo, tandika okwesiiga wansi w'olubuto bw'oti. Omukyala weesiiga olubuto n'olutenga bw'oti. Bw'olutenga bw'oti omwana onakka n'alema kubeera nga awagamidde waggulu eri, agenda kka. Obwonyiikira emyezi 9 bwe giggwayo otuuka mu ddwaliro n'otafuna kukosebwa, n'otafuna bumenyefu bwaki, n'otafuna magumba kubeera nga mafunda, n'oyanguyizibwa n'obeera ng'ozaala. Kati omukyala bw'omala okuzaala omwana, tuba n'embeera omwana tumuyisa tutya, azadde omwana akalira tukaterese katya, azadde omwana omunyiza otya, azadde omwana omuyigiriza otya omulera. Abakyala bangi tebabimanyi, ne tujja genda tubibasomesa kuba Bukedde TV weeri ne programu ekitiibwa kya Buganda weekiri. Nsuubira nti abantu bajja kuyiga. Weewaawo. Hajjat Salima. Obugambo bubiri busatu bwenzo siuza abakola ku Bukedde TV. Abalayi ba Bukedde TV mbebaza obutakyusa mukutu ne mulaba programu ene ekitiibwa kya Buganda. Mbakubiriza abakyala abaami bwe mbanga mweteeseteese okufuna embuto temweragajjalira. Teweragajjalira gwali ku TV ya Ndaba. Bw'otandika okumanya nti ofunye olubuto, tandika weerabirire, lya bulungi, nywa bulungi, kola dduyiro, weekuume ng'omukyala Omuganda oba weeyise ng'omukyala Omuganda bw'alina okweyisa, osobole okuwangalira mu bufumbo bwo, osobole okuzaala abaana beeyagaza, abaana beezaawo Obuganda buggumire. Ssaabasajja Kabaka wangaala ne Nnabagereka-gerekera Obuganda, Abasiraamu mbagaliza ekisibo ekirungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Era nga bwe bagamba nti n'alima walungi agira nannyuka n'okutambula kulaba ate okudda kunyumya. Bwe nti programu ekitiibwa kya Buganda olunaku lwaleero bwe tutambudde nga batubuulira omukyala Omuganda naddala oyo ali olubuto bw'alina okweyisa. Kimu kyenkuttemu nti gwe omukyala ali olubuto bambi ebyobutambuze byesonyiwe kubanga omukyala omwana gw'ogenda okuzaala n'ajja kubeera nga ggwe. Lino Sadat gemanya kugamba nti oba oyagala okumanya ebisinga osobola okunkubira ku ssimu oba osobola okuweereza obubaka ku 8338 ebibuuzo byo byonna tujja kuba tubikuddamu. Sibadde nzekka ng'omuweereza Junju Sadat wabula mbadde n'abasajja abalala babiri abasajja Njasa Biggo abadde ntuma Saka ku kamera n'ekikanduse Huzairo. Mbagamba nti abasiraamu mwenna mbagaliza okusibuluka obulungi ate ne Mukama Katonda atusaasire omwezi guno tugusiibe tubeere nga tugumalako. Ssaabasajja Kabaka wangaala.